Ccupa yagwa mu breaki si yaviirako Herman Basudde okufa. Oluvannyuma lw'emyaka egikunukkiriza mu 24 nga Herman Basudde avudde mu bulamu bw'ensi eno, bannayuganda bangi naddala abatamanya ngamba bagenda babungeesa ebigambo nti Herman Basudde yali atamidde era Ccupa ya bbiya kwe yali anywa yagwa wansi mu kuraaki ekyaviirako Herman Basudde okutuuka okulinnya mu breaki nga tezituuka bulungi kubanga Ccupa yali yeetezeeyo era n'afiira mu kabenje ka accident ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'omukaaga omwaka 1997 wali mu kkoona y'ebugonzi ku luguudo oludda e Masaka bwe yali agenda ewaabwe okulaba taata we obulwadde n'okubanjulira emmotoka empya gye yali aguze. Njagadde olunaku olwaleero nzije ntangaaze abantu ku nfa ya Herman Basudde n'ekyaleeta obuzibu. Temwerabire emabegako nabagamba nti Herman Basudde emmotoka ye yali mpya ttuku. Engeri gye yali yavudde eggulo limu e Rwanda okuyimba yali mukoowuuka kati kwololo yali asiibyeko ewaka ng'emmotoka agitumye mutowe Timothy Serunjogi agireete era bwe yatuuka n'asanyuka nnyo n'atandika okukola road test eggabaawo n'ebitundu ebiriraanyewo kuli Kansanga Kabalagala paka ku Salama Road. Akawungezi bwe katuuka nga Herman Basudde alina okugenda mu kyalo okutwalira taata we eddagala eyali aliriddwa ekirwadde kya kansa, n'asalawo ye kennyini yeevugire emmotoka ye olugendo oluwanvu olusooka wabula mukyala we Aisha Nakitto kyava mugamba munange okooyo okyalimu obukoowu jjukira wavudde wala lwaki tolese mulamu Serunjogi yabeera avuga Herman Basudde kyeyava muddamu nti nedda munnange emmotoka yange empya sinnagivugamu kiryawo sinnaginyumirwa bulungi sinnagigezesa nkola yaayo leka nvuga amagenda ono Serunjogi anaavuga amadda. Bwezityo zaali ssaawa 5 n'ekitundu ez'ekiro n'asimbula okuva mu maka ge eggaba ng'ali ne banne okwali Sylvester Busulwa, Mbalire Kateeteeyi, Fiona Nakayiza ne kawalake akaali ak'emyaka 2 mu budde obwo. Kagulire n'abalala bangi era basimbula eggaba bayimirirako ku Happyland Kibuye awali amaka ga Kabuladdanga kati ebbaala eyo eyitibwa Big Bar. N'alaba ku mukulu yali maneja we Bisegerwa n'amwanjulira emmotoka empyattuku gye yali aguze. Bwe bava ku Happyland Kibuye baddamu okuyimirirako ku bbaala ya Bristol Bar e Nateete ewali omukwano gwe bayita Goloba eyali nannyini Bristol Bar era bwe yamala okumubuuzaako n'asimbula n'agenda. Baddamu okuyimirira Erukaya mu kibuga ky'Erukaya ne babuuza ku bantu be basangawo, wabula mu bantu be basangawo waliwo eyakyankalanya omukulu Herman Basudde kuba eŋŋoomi ye yali terwayo n'amusabulirawo. Abaaliwo baamutaasa bw'atyo n'adda mu mmotoka n'asimbula n'obusungu obungi n'avugira ku sipiidi ennyingi ennyo. Bwe yatuuka mu kkoona ly'ebugonzi waliwo loole eyali etisse amatooke ng'eva Masaka edda Kampala eyamukubamu amataala fuulu. Bw'atyo omukulu Herman Basudde n'aluuzinga sayiti. Mu kugezaako okulwana n'emmotoka asobole okugiza ku luguudo yasala busazi nedda ku ludda lwa bano abadde e Kampala neva ku ludda lw'abagenda e Masaka era yagikuba mu mufulejje ogwali mabbali g'oluguudo. Teweerabira simanyi bulungi anyway oba mu budde obwo emmotoka zaabeerangamu emisipi olw'okuba Herman Basudde yali tasibye musipi, emmotoka ng'ate eri ku sipiidi y'amaanyi yamuwandula n'agwa ebweru era n'emugwira. So njagadde okusambajja ebigenda bibungeesebwa nti Herman Basudde yali atamidde yafa Ccupa ya mwenge eyali mu mmotoka nedda bambi ekintu kyemukola kikyamu. Herman Basudde weewaawo yali anyweddemuuko naye nga gwe mwenge gwa bulijjo kubanga yagunywanga ebbanga lyonna n'avuga si kunywa kugangayira, kunywamu katono katono ng'enkola ye bwe yali nti bwe yabanga agenda okutambula oba okuyimba ng'asooka kunywamu ka Uganda walagi. Era nga ebiseera ebisinga Herman Basudde yalwangawo nnyo okunywa bbiya.
so abagenda babungese ng'ambo nti Ccupa yagwa wansi w'ebiziyiza n'alemesebwa okulinnya buleeki etuuka asibe mulimba ekyo kye mwogera si kituufu. Herman Basudde yafa oluvannyuma lw'omuntu okumukubamu amataala fuulu kirole ky'amatooke kyamukubamu amataala fuulu n'aluuzinga site n'ava ku mukono gwe nadda ku mulala emmotoka n'agikuba mu mufulejje. Amanya bampita yeekolera era nga nze number 1 music analyst in Uganda mbadde ndudde okubawa ku byafaayo ebyefaanaanyiriza biti teweerabira nti wiiki ejja ngenda kubaleetera emboozi ya Bloodina ndibakooya. Emboozi eyo yali ntuufu Pawukafeero okuyimba oluyimba olwo yasinziira ku ki byonna ngenda kubibaleetera wiiki ejja. Teweerabira okusubscribinga n'okuclickinga on the bell notification nawaayo okubasomesa munnange ate bw'atabanze abeera ni bantu bange. Mbaagala nnyo nnyini ddala. Wiiki ejja ngenda kubaleetera emboozi ya Bloodina ndibakooya. Kafeero ki ekyamutaanula okuwandiika oluyimba luno? Yali true story oba Kafeero mboozi yagisanga mu bantu? Byonna kuyekolera official kumirako amaaso go clicking on the bell notification when nabangitaddeyo obeere asooka okumanya yenze yeekolera.